omusaala omuntu gwatandikirako kola kimenya jamusobola okuwolera omwana yes abaana batandise batono n'okwepimira ne gavumenti naye okumanya nti abakozi katubeere n'abatono naye nga tubasobola ekyokubiri gavumenti eno eyiga okusuubula nga teringa bino ebyanyonyi terima muwembe esanga mulimire gwe zookoze zeetoolako n'ogibuuza gwe bizinesi eyiyo nga bwe yakola ddi why not lwaki oyina housing finance bank banka ya gavumenti ne post bank yes ekolera ddala bulungi nnyo amagoba ne gadda mu consolidated fund mu kyagi kya bonna wangi buli omu gyafuna omusaala buli mukozi wa gavumenti consolidated fund ekyagi kya gavumenti etterekero eriri mu Central Bank of Uganda kutolebwa ezikola enguudo ezikola nga bwe wawulidde nti gavumenti ya China yatadde ssente mu kampuni gye bayita DeepSeek mu kampuni nekola DeepSeek artificial intelligence module eyo gye walabye large language model mu artificial intelligence obukadde bwa $6.5 olwaleero gavumenti endaziyitawo anti mu investment arms zaayo gavumenti ebeera n'ebitongole ebinvestinga ebisuubula nga bwe walina Uganda Commercial Bank commercial bank weeri naye nga era bwe zikola zirina ne investment holdings zirina investment arms nti gavumenti buli bwetayingira kuvuganya bano ba private sector abeekolera egyabo kitegeeza bali be basalawo liberalization kitegeeza nti gavumenti yokka si yeesuubula naawe okkirizibwa naye tekitegeeza naye tekitegeeza nti gavumenti yo tesuubula liberalization kitegeeza nti gavumenti ejja kuvuganyanga n'abantu sekinnoomu era mu Uganda bwe kiri naye bano bajjako ekimu bo tebakyakolera ddala okujjako ebimu ebibale ekyo kitegeeza ne gavumenti erina okubanga nsuubuzi tekina kyekigaana nkuweeyo kyeyina Uganda Airlines naye ng'ate era waliwo ne kampuni z'ennyonyi kitegeeza gavumenti eyinza okuddukanya ekyayo ne kivuganya n'abantu nkuweeyo ekirala erina UBC yoki Uganda Broadcasting Corporation evuganya ne CBS bwokyogedde amazima bwekiri abazadde abasinga bebeeyi abasomesa bananyini masomero definitely kubanga sente tebaziina abantu bagenze mu busuubuzi tebutambula bye bakola emisaala tegyeyongedde ebintu byonna embeera eringa bwefaanana kati kiri eri bantu kusalawo oli comfortable kusigala mu mbeera oba oyagala okugikyusa ekyamazima tusobola okukyusa ensi yaffe bwe tubanga tukkaanyiza okukikola ne tukiwaayo n'omwoyo gumu naye tulina okikola nga kitandikiddeku ebyo obubonero Mungu bw'aba atulaze bwakusembereza nti eddaani gwe babanjanga school fees nga n'okuswala kiswaza olwaleero okwegayirira ye fashion kyotokakola kati is it education as a service or education for money only? Yes, it can be esobola okubeera service naye nga si ya ssente yokka okuweereza abantu okunoonya abantu component y'okuweereza yandibaddemu yesinga obukulu ate ekyo kiva ku kintu gavumenti yandikiragidde mu masomero gaayo ne gasigala nga gali ku mutindo nga malungi ng'ate gali mu mbeera mbi abantu bonna yandibadde ekola kino wammanga omukozi yenna owa gavumenti okuviira ddala ku ffe bapoliisi emmeeka yandibadde abaana basomera mu public school eri abantu ba bulijjo ery'olukale anti kubanga toyinza kwegomba kgendayo ng'ebintu bitunula bwe bityo n'otayongeramu ssente ne wano bwe baweerereza akanaana amanyi owuwe taliiyo oba abazadde bandi
baligeze masomero ge basobola anti ge galiwa nako gabagongeza kyekyotategedde nti bwe mujja ne mugamba nti kati tulisobola lyabiri taamu ejjanga liga tuli kwasatu kati ate gwe ennyingizayo teyeeyongeza ate eno teryamukugira kwongeza regulator mizo eri ebyenjigiriza yo terina kyeyinza kukolawo ge mazima tebali tukyaliko ebyo Trump abaganda bafadde bakolera America eyo n'abati agenda bati 362 abali batuwaka ssente ekituufu n'abagula n'agamba Africa siyina kudda mu bawa ssente za bujjanjabi mbadde tugenda kusigaza ssente zaffe twandiyekyanza obatwala kakati badde bijja biyamba ku baganda baffe banyinaffe naffe ng'abantu so bafuna amaanyi kulanga tufuna ssente z'okola omwana asome baganda baffe bagenda kubaza ne gavumenti ebadde egenda tukwatizaako Amerika naye nesijjako nomubayamba Afirika kyekiddako Trump yekyali mukola yali ku nsi toyinza kumunenya ekisooka kyekigambo ekyokugamba nti tagenda kutabuyambi okumala ennaku 9 myezi 3 yitamu sente zisigale mu bantu be kubanga eriyo abasula ku makubo eriyo abatalina nnyumba eriyo abakola ki naye of course ekyo kibadde kiwa America dominance kakati ekyo naffe tukimanye nti lwoya lwamu nnyini tutandise kikombako lwejja wekka kakati ene kwegamba ffe tulina obyekolera kyagamba Trump twerwaneko teri Trump byabadde atuwa byetasobola kwekolera mu Africa just butekkiririzaamu netulowooza nti ffe tulina kubanga tusaba eyo mentality fe aba Revolutionary Front gye tulwana okugjawo aba Revolutionary Front abakkiriza mu nkyukakyuka mu bintu ebyo ebiriwo mu social lifestyle kibino kipya kijja kujja pakitani Revolutionary Front egenda kujja kola akkirizanga ffe Revolutionary Front ejja inshallah njagala eggwanga lyonna likimanye nti abakkiriza ffe nga bwe tukkiriza tetukyakkirizamu obwo buddu America yeesinga okufuna mu ssente zeetuwa ezo zemuwulira eza aid kuba buli bwezikuwa ng'ekuteekako obukwafu agambe bitwalize sikabulangane amagoba sijjabawo ate wali buzibu era ffe Trump bwe tujja mu buyinza ezo ssente zo zisigaza kubanga teri ddagala lye mukola lye tutasobola kwekolera lwa nsonga baweereza ssente nga bagaye nti ssente ate eddagala ne balyegulira mu kampuni ezaabwe mu America baweereza ssente bagamba bo ne balyegulira nga bwe wawulidde owa Ukraine bwe yagambye nti sirabangako za mpeke wano bayisa nti twakuwadde naye ne bawa kampuni y'omu America ekola ebyokulwanyisa kakati gweno ne bagga ssente baakuwa ng'agabampaamu misumaali ono Zelensky wa Ukraine bwana Trump nzikanya naawe otumma ssente zo zitumme kubanga America si ye yali ejjanjaba Uganda okuva ku mwaka gw'enkaaga twazeeyo ku kiri nti Uganda we yafunira obwetwaze ne Singapore nazo we zaafunira obwetwaze olwaleero Trump talina kyawa Singapore nti buyambi ate Singapore yebula okubawa ate nga twafuna nabo obwetwaze tulina okuzimba kiri kye tugamba twanafuwalira okuyigiriza eyo mentalite ey'okusaba ngalo obunani erina embantu nti emu bbiri ng'olyagga nti honorable nti ewaffe tetwalidde kituufu nkwagala nnyo kati nze obadde yankukolera eki akalulu tewateekako nti buno olina okundiisa naye nze kyemba nkusiimako kundowoozaako mu bonna nti onaasobola okunyamba ekyo mba nkyebaliza Mungu bwe mba nnyinamu ebibiri ne mbikuwa naye ne nkubuulirira nti muganda wange kino onookikomya ddi kubanga bwe kijjawo nti kizibu wabadde tosobola kiraba ekyo kitegeerekeka naye oli bwagufuula omulimu okusaba kakati African government zifaanana abantu baazo omuntu toyinza muga nti mukolenga nnyo nga ne gavumenti agiraba egenze kusaba Abamerika bakuŋŋaanya abakulembeze ba Africa 52 ne babateekaawo n'aga African Summit bonna nga bazze kusaba bajja ne bukiiti
sebo President Trump nze nvudde Uganda nti obadde ogamba ki ti sebo mukama waffe nti ebikubiyitiridde Trump n'awulira n'agakalira hona aleese biku owegundi n'agamba nti ffe obulwadde bw'akalusu bwe butulemeredde no Africa kankulage where decisions embi zize gwange emabega decision chichi okusalawo okubi China yakutte obukadde bwa $6.3 nebo investinga mu kye tuyita artificial intelligence abampuliriza nabagamba ensi yonna okutambulira ku mutindo gwa computer olwaleero obukadde bwa $6.3 bwe yatadde mu kampuni eyo ne mu baana be yasomesa ng'ebasomesezza mu Amerika ne mawanga amalala okuyiga enkola ya tekinologiya kampuni gye yakoze ebalirirwamu wetwogerera obuwumbi bwa $7 mu myezi 2 Uganda kati tudda ku Uganda yakwata obukadde bwa $4 obusukka 4 nebuwa peneti omuyitale azimba eddwaliro liri lyazimba teri munnansi akkirizibwa ddirambula simanyi oba n'abapuluvinga pulaani bakkirizibwawo likuumibwa bammundu oyinza okulowooza azimba baraks toyina yadde kulingizaayo likyali musingi okirabye nti Africa sinjavu wabula obwavu bwaffe buli mbungu ne decision okusalawo kwaffe nti gwe tunula omusajja ono akwata obukadde bwa $6.3 ne buzaala obuwumbi bwa $7 era ojja kgenda okuwulira nti China egenda kuwola Africa owulira egenda kugiwola okukola kino n'akwata obukadde bwa $10 bwe buwumbi bwa Uganda 3 n'abukolamu omukutu gwe bayita TikTok ng'akozesezza abaana abeewaabwe ng'ayise mu kampani gye bayita ByteDance nekwatagana n'omwana waabwe gwe basindise Singapore eyasomera mu Amerika eyaliko omusirikale owulire components 3 yaliko omusirikale bamututte asome esinga mu Amerika asoma technology akomawo akola omukutu gwa TikTok fenna kwe tuli mwenna gwe muwulire ennyo bagukozesa obukadde obusukka 10 bwa $. Olwaleero TikTok value yayo eri mu buwumbi bwa $7 obusukka mu 7 TikTok abagikola China njiwulidde genda somera mu Amerika webale owulira ikira tandika na kusoma naye ng'obasomesa ki nkola ya tekinologiya kuba yegenda okufuga ensi kakati eno Uganda omusomesa ki Nyamiyonga na Bukuku oli ali kuki tekinologiya computer kuba ensi yonna ebyuma bino abatuwuliriza abali eyo kwe tutambulira njagala obabulire tukolera kuki kuno buli kimu kakati gwe otutta omwana asome oyagala afune omulimu nyungu ya maawe era ekyo nga kyekimukubya emigga egimutta yes rearrange the jumbled story to make a meaningful sentence awoka ne bamugamba gwagwa omukyayina tamanyi luzungu lwa jumbled story nakolera essimu ya Tekino mu abali wano gye mukwata ne iPhone yennyini gy'okwata n'agyasembulinga kakati gwe nojja kuwuwa olwaleero tasobola yadde okuteekako phone cover essimu mu nsi zisukka mu biliyoni naye buli ssimu eri smart at least omuntu ateekako cover akasabika ako katandikira mu $3 paka ku 5 nti Uganda tetulina yadde we tusobola kukola busabiko simu ate nga babikozesa ki kyetuyita 3-dimensional printer 3D printer teweza yadde $15 million anti kyenkugambye nti obukulembeze obuli focus okujja abantu baabo mu bwavu tebukwata ssente z'abannansi nnyingi ne zibawa abantu abava ebweru abagwira ne zibagamba mutwale mwe muyina amagezi ne zirekawo abaabo artificial intelligence kyekitegeeza ekintu ekyalibadde kikolebwa omuntu n'okikozesa ekyuma ekyo
ekirimu chipu ya kompyuta ekirimu akagoye nga omuntu kyeyandikoze nekikozesebwa ekintu ekiri powered by a computer ekisobosebwaddwa kompyuta ye AI naye okutuuka ku ekyo kiba kitya nti ekintu ekyo okukikola ekintu ekyo olina okitendeka ekyuma kompyuta bw'ogireka awo nga robot nga tewagitendeka kyakukola eba tesobola bagigamba nti kubulango muno bulango era soma ebirango alinga muntu bagigamba gyekozesa kuba ebirango omulubikoera nga basoma ebirango kakati alinga muntu kompyuta erina obwongo yeyo processor gyempulira kakati processor eyo processinga obwongo bwayo butereka ebintu bye butereka mu kiseera ekyokumpimpi ng'obwongo bw'omuntu bwe bukola yeeyo gye bayita random access memory nti kyesobola okugjayo amangu nti kiki kyoteekawo n'ekijjayo amangu ate tewaliwo kyetereka ku hard drive naye ekiterekera mu sipiidi ki kompyuta baagikola okugeegenya omuntu nti otya omuntu osobola okumugamba nti ntwalire ebbaluwa eno ogijje wano ogitwale ewalala mu kompyuta n'okola kye bayita email electronic mail edda watambuzanga ebbaluwa etuuke ku masuuliza ku ssomero naye kaakati buli omu ayimirira ku kyuma kye wano n'okuba ebbaluwa evudde wange Muhammad Nsereko n'egenda eri headmaster w'ekaabuwoko naye n'agifuna mu sekendi emu olwo n'owa posita tumuggyemu postman tumukoze eki tumuggyemu olwafiiriddwa omulimu atafiiriddwa mulimu naye gukendedde kubanga nze obwangu bwenkozesa kakati ate ne kompyuta okusendeka kusoma ekirya saaka yes kuba postman teyatwalanga bbaluwa yokka mpandiike postman asobola okutwala kye tuyita pasa ekitereko oba ekifuluusi kyesaagala muntu mulala akwatemukko kakati ekyo ate osobola okitwala ew'omuntu ekiri physical ekyobuliwo kati artificial intelligence ampuliza eyo gy'oli artificial intelligence kitegeeza okozesa kompyuta eno okukola emirimu gy'omuntu nga gye yandikikoze naye mu bwangu ennyo esimu zikwata mugalo naye kompyuta kompyuta eyo gye bayita mini or portable computer esimu gye tulira eri portable kuba byonna ebiina components za computer okubeera function eyina CPU egiyina central processing unit bwebo processors eyina bu random access memory obutereka eyina motherboard era gwe mugongo skeleton okutuula bino byonna eyina data storage ku hard drive eyo eyina sound card kaadi eyo egiyina naye kompyuta eno ey'essimu eri smart ze bayita embedded system eri wamu yonna era gwe olw'okuba kompyuta ey'edda oyina keyboard eno wano singa buli omu atunuulira smartphone ye oba nene essimu eyaseereza bw'onyigako bw'oti wansi ng'ogenda okuweereza message wansi oba ku WhatsApp ekuleeterawo keyboard efaananira ddala eya kompyuta nga bw'otunuulira ku kompyuta wano nayo bw'eba era singa okoonamu account medio yakuweereza nti tunuulira amapeesa ago tunuulire n'aga keyboard ekuliranye ndowooza ogalaba leeta Q eri n'eriweeri leeta U eri n'eriweeri kati baakwata kompyuta eno ne bagikondeesinga ne bagikuwa kakati eyandibadde eno screen eno eyakabuto ka TV koyina eno screen gy'oyina waggulu ono yagisalamu ekitundu wano wonyiga ne wali waggulu AI tokaddimu eritandika ddi okukola yakola dda nze sinatandika agwe gw'oli emabega ampuliriza nti owulira ensi kwetambulira ensi etambula ku kyuma era kakati magezi gabayita AI abagireeta baali babayita abo aba open source abasajja Abamerika bagamba nti akatukuŋŋaanye ebirowoozo byonna ebiriwo mu nsi kubanga amafuta agaddukanya emmotoka gye bayita artificial intelligence kitegeeza oyina ogisomesa bino ebiriwo abanga muntu omwana bw'aba yakazaalibwa aba alina kyamanyi buli kimu ogenda omuyigiriza nti kalaamu gundi naye olw'okuba kompyuta eno bwe bamala ogiyigiriza yeetandika okwesomesa yes n'ebikola ku sipiidi y'amaanyi nti otya
bw'oba oyagala oyinza okuteeka ekyo kye bayita large language models ze ziringa sample nti esobola ogigamba mbadde nsaba ompandiikira ekitabo ekyo oba omuzannyo ogw'omuzimu gwa Kasooba nga bakarakita mulimu Medi Sebuliba mulimu ono mulimu n'ono negukuwandiikira gwonna ne bw'ogigamba nga gwa ssaawa 2 era ne Gabine bye bigambo by'ono ono yamuddamu kino ono n'amuddamu kati n'oyongera n'ogigamba nti banyambalize engoye bwe ziti ofulumye n'ebifaananyi byabwe ng'omu muddugavu mukadde n'egufulumye kakati omuwandiisi w'ennyimba oba ow'ekyo ono artificial intelligence robot eyo bagifeedingamu ekyokukola bagisomesa okuva ku byabalala bye bawandiika mu nsi yonna kati ye ebijjayo n'ebikuleetera mu sekendi we basookera ku ChatGPT mu ddakiika emu mpandiikira ebbaluwa egenda ewa Honorable Nsereko ng'omutaddeko era ewandiika Honorable Nsereko ali ku Parliament kati tekyetaaga muwandiisi wa bbaluwa era abaana mu university okukola research kati gwe gyogenda nti ndeetera ebitabo bino 10 amala tikyamuwa ekibuuzo ono omwana n'atuula wano nemuwa ansa yonna ye n'agitereeza kati takyatawanya nti genda ate ewanna rutini mu 10 akutayipingire ogwo gwa typewriter oba abadde batayipinga gwagenze artificial intelligence computer weeri kati kakati gwowadde omwana ekitabo ne kalaamu ensi eri ku mwana wa Lubega bamuwadde kompyuta mu Amerika kwasomera owuwo omuwadde ekitabo ne kalaamu ne liimu oyo ono ne bw'ona omusomesa n'otwalayo miliyoni 3 basebo ne bannyaba abali eyo ono agenda kubeera ng'omulimu gwasobola okukola mu nsi z'abali kubeerera ate nga n'okwera bakoze robot kakati okuddako ng'omusomesezza ono digitization n'amanya naye olulimi kwe tutambulira digitization n'amanya nti kompyuta agikwata wa myaka 2 abaana abo temubajjaako ssimu gimuwe naye mulage kye bagikolerako gye weeri tegenda kukyuka gwe kasitoneeteeka mu nzikiza gw'ogenda okusiraana naye nga bo abalala bagenda mu maaso kakati nno waliwo woogamba bugayi Siri n'akuddamu nti wangi mpa oluyimba lw'akafeero olwa gundi n'alukuba kubanga eyo computer that's part of artificial intelligence eyina kye tuyita machine learning ne voice recognition kyova olaba mubiteeka okutuuka nga kuliko abantu ngaffe naye bano abaliko tekisoboka kyova olaba nakati toyina national ID kubanga bo balowooza wano abaana tebasobola gikola bakutte ssente bagenda kujjako mu omusolo obuwumbi 600 babuwe kampuni y'omu Germany oba ey'ebweru mbwekole national ID ng'ate mmwe mwennyini abaana bammwe basomye wano artificial intelligence basobola okikola kubanga bagiteeka ku plastic card na rare features eziri mu chip ezisobola okuliidinga bino wammanga fingerprints face recognition byebyo internationally buli omu kye yeetaaga byetaaga omukulembeze ategeera ebintu ebyo otherwise ekyo kyokka project eyo gye bandiriddemu obuwumbi 600 obwa Uganda esobola okukolebwa ku buwumbi 10 naye bano kye bava baga nti I think buli bwobeera ez'omuntu ali ignorant ez'omusiru omugezi yalya omugezi yalya kubanga oli ignorant abasajja bagenda kuva e Germany bakwate abaana bammwe bennyini babatuuze mu office bakole omulimu gwe gumu batumye kaadi e China kaadi kwennyini kwe bagenda okutuuza data ono batuuzaako butuuza data abampuliriza data wabaawo w'essimu naye ne data kyekikwatako information ebigambo bikwatako nti Medi Nsereko Sebuliba capture does mail yazaalibwa omwaka wa 1900 bwe guti ku kyalo kino ne kino bwe kiti ne bamuwa unique number nti mu nsi mu Uganda buli omu yandibadde ne social security number ng'eri unique nga bwe kuweebwa ati birth teddamu
ebyo temujja kuddayo genda nti atendaga muntu expiringa nga kintu yes okyusa bukyusa kafaananyi meaning nti olina okgenda ku kifo ngendaga muntu bweba yabuze immediately oteekamu buteesi fingerprint ne bagayo ono yennyini ne bagiproducinga awo mu ddakiika n'otambula n'okola ki ne database data bank tetugiyina wetutereka bitukwatako kubanga data bank togiyina infact oba teweetaaga kubala muntu na bikopo kubanga bw'oba wambala nga nzaalibwa neŋŋenda mu ssomero ne mumpa students registration number oba recognition number mmanyi omwana bwe yasomye ne minisita akimanya nti Nalweyiso Josephine teyasomye yabadde mulwadde kubanga bwe ngenda mu ddwaliro nteekamu social security number medi wuuno yalabiseeko mu ddwaliro ku pamiti neebaako mu banka bwe mbambankinga nembaayo kitegeeza osobola okufuna information eno in real time ekikuyamba okupulaningira buli omu kaakati yeyo roolo ya tekinologi ekwanguyiza buli kintu kyekiri kyeggambye eyatambuzanga ebbaluwa n'ogirinda etuuke mu Amerika emyezi 2 oba omwezi gumu n'ekitundu okuwandiikira mulaganyise nti mujja kwanjulibwa oteeka ku email electronic mail negenda eyayogeranga nga tolaba muntu ndi muzimbi wa nnyumba ndi architect ng'egireeta ekubira pulaani n'ogiwa architect yogigamba bugambi wano mu buwandiike nti era mu pulaani y'ennyumba nga yamyalirira 2 erimu reading room erimu ne bino era ekuddamu ne gaabino tebijja kujyamu ndi kasozi waggulu yes mpimira ne mita zeyina okubaako ate omala ombalirire ne ssente biri ku simu yange ezizeenaamalawo ekubulire ekyo bw'oba oyagala nnyo ezimanyi kyebaga artificial intelligence ecollectinga data ng'ogigagintere mu shiri ejja kuwa bulungi embalirira y'ennyumba seminti ali bw'ati omutayimbwa T12 gundi ekuwa embalirira ennyumba yandibadde yeetaaga emitayimbwa bwe giti kaakati oyita wano osimanya bano ba structural engineer akubala emitayimbwa emifomu soboka tuleke kubanga yo yatangaaza dda era ejja kugamba bwe mba ntandika okuzimba ntandikire kuki noonya kino noonya kino max pan ziteekawa ziteeke wano ne wano ne wano okusinziira ku kino ne kino ne kino obuzito bw'ennyumba yo bujja kuba bwe buti gwe kyogiteekamu ekyo kye tuyita prompt oba takula obwongo bwayo yeekuyiire matiriyo era esobola okugamba nti w'oyagala awo w'ogamba okuzimba tewakkirizibwawo kuzimba myaliriro ena okusinziira ku mateeka ga Uganda gundi ne gundi ne gundi wano tekikkirizibwa eyo gibuuza ne recipe z'emmere mbadde njagala kufumba luwombo lwa nkoko nkoze ntya okola oluwombo lw'enkoko ate wagigambye Luganda okitegeera buli field gy'ogitwalamu kakati gwe njagala abali kuno bateekemu nti nkolera agreement ntunda ettaka bulooka eno neeno gw'ogina oba ChatGPT awo ogina oba DeepSeek make for me an agreement a sales agreement for a land transaction in Uganda between Medi Sebuliba and Nalweyiso Janet for block 256 plot number 4 installment gyengendo muwaako yeno mu myezi 6 mwongere eno mu myezi 6 mwongere egenda gikufulumiza yonna anti kakati revolutionary front ate nga ne bene yasiimye tubeere loolo yaffe mindset eri abantu kubanga kiyamba omuntu wa bulijjo kino yandikisomedde ssente era omulala gyakitwala ne looya agiteeka buteesa omwo neefuluma emwanguyiza kuba ekyo that is law made easy okitegeera kakati ate nnyo abantu babeyinza okuboogera kubanga eno njagala ngibasikire mbalage nti tekinologi
ne mu health akola bulamu akola ya mu byobulamu sente bazitumye kati awo tewali Trump webale tuma sente byobulamu nekola artificial tutya okuzuula formulas ez'enjawulo mbuulira bwe batabula eddagala oba ebizigo bwebiti ejja kubuulira gatta kino ne quantity bweziti yes quantity bweti nebweti ng'ogendewo abakugu mu ebyo era ejja kuproducinga product ekyokubiri telemedicine nti omusawo omu atuula wano ng'ali ku kompyuta n'alaba abalwadde 15 nga tebasobodde kutuuka wano atya dermatologist ajjanjaba nsusu nti era ak'ekifaananyi walwadde ki kimpeereze kangereze ku Dr. Kambugo owandege yatandiike specialist kiteekeko agambe nti ekyekyo nti olwo luwumu weetaaga kano ne kano nga luteredde nti oba eyo kinti eczema nti eyekizima kozesa kino ne kino totambudde ne dokita atudde waka omuweereza sente zikozesa kino genda wano telemedicine awo wonna we twagala okuleeta gwe kiraya nti totambudde kino kikuguddeko mu kiro naye ne bino obifunye kwasa abantu baffe abali ewala nkuwaayo ekyokulabirako kino mu Uganda mwonna bwe tugenda ku mbeera y'ebyobulamu tulinamu ba radiologists bameka abampuliriza radiologists be bano abakuba ebifaananyi ne babitaputa mu x-ray mu MRI mu CT scan naye okuvuga omuntu nti omuntu afunye accident ali soroti bamufuga okusanga CT scan eri function bakuvugire saawa 3 okuleeta ku imaging center wano mu Kampala kubanga ziri tezikola ki oba ba radiologist tebakola ki Uganda yonna erina ba radiologist abali present bali 23 newankubadde omuwendo oguli toto bali 3 kwa 38 kwabaga ababiri ku bukadde 45 nkutidde tulina bameka buli radiologist alina okulaba kumpi abantu 800 singa abantu bonna babadde balwadde nga beetaaga okukebera mu mawuggwe oba singa buli omu olina okulwala kuba wandibadde ogenda mu ddwaliro ffe check up once in a year ne batunula mu mawuggwe ne batunula oba osobola okufuna kansa kati ba radiologist abasolina okukola omulimu wasigwa musawo akuba ebifaananyi ebiyita mu mubiri ne bigulaba gonna ne bigusikaani omukyalo ono agenda okuzaala mumutwala mu sikaani akola omulimu ogwo alina kuba radiologist yataputa omwana asamba nnyo ng'ate oli bwereere bakubikako kagoyi kubanga baagala eri imaging erabe tissues oba waliwo ezayulise erabira ddala obusomi eyo ekyo n'osasula mmeka empitirivu kyekyo lwaki mbadde nkugamba nti naye eriwaga mukwano gwange lwakimuteeka mu kicupa konzi abaana bange balibo kakati njagala omanye nti mu Uganda mulimu districts 146 naye ba radiologists olina bameka kati kamulage kakumpi 4 naye abali function abo bagenda kuwummula naye kakati njagala ombuulire omusaala radiologist gwafuna ndowooza teguwera yadde $1 million. Kakati ojja kusigala kakati omuntu amwetaaga bw'aba ali mu district y'e Katako avuga ekinene nnyo paka Jjinja agudde ku accident omutwe gwatise ayingira emergency abampuliriza ebintu bino nsaba mubikwate nga ffenna ekisobola okututuukako olwaleero ye bw'aba mukungu basobola omulinnyisa ennyonyi naye ono gwoba owedde balina okukebera oba omusaayi guyise mu bwongo oba ki nga tannakukwata kukuyingisa mu emergency. Uganda ekola surgeries okulongoosa $2 million buli nga tebannakulongoosa balina okusikaaninga kye bagenda okulongoosa tukkaanya naawe. Ekyokubiri ne kubaako n'omusannyalaza wanjawulo
polisi yabikola asanyalaza mu Uganda abasanyalaza betuyina bali mu districts 23 zokka nti bwe banaaba banaalongoosa e Mulago balinda asanyalaza aveeyo atajjeko mu buli ddwaliro nga bwe yeetooloola abakyala abazaala mubategedde ab'okusala si section abalina omusanyalaza agudde ku accident mulinda omuntu omu yetooloola amalwaliro nga 10 kakati oba anesthesiologist asanyalaza bali mu district meka nkugu 23 zokka ku 46 kati gwe boda bwe kubire ekataku bwerajanire kuba temumuyina asanyalaza era bakubaaga owulira oba nekyo njagala okubuulira nti njagala omanye nti tekinologi ate alina byayinza okuyamba ku munaku oba ono alagajjalidde ki nti tutya mu kifo kya sente ezo ziwa peneti oteekawo gye tuyita single center eya nga bwe tunagamba nti eya interpretation of images radiology n'okozesa kye tuyita telemedicine okwata ono intern n'akuba ekifaananyi kye x-ray ne kijja ku central processing center bano ne bakitunulamu bwe bati ne bakiinterpretinga ne bazaayo kuba weetaaga ono naye oyina 23 naye bw'okozesa tekinologiya kye bayita telemedicine oli akuba ekifaananyi omulage nti bayimirira bwe bati bateekamu x-ray ne bakola bwe bati kuba ekifaananyi kiweereza bw'okiweereza bane 17 batuula butuuzi wano n'interpretinga n'aweereza omusawo bw'aba bano bamaze okukola diagnosis ye n'aprescribing ekyokukola wa mu theatre oba tumuwe buwimpeke dissolving kana akazimba naddaawo kati ebimu ku bisinga okutta bannayuganda kwe kuteebereza obulwadde wrong prescription kuba oli tamanyi kimuluma tayise mu ebyo byonna gye tuyita eye triage okukebera pressure gundi nga tebannakujjanjaba oli agira bugize omusujja gwe gumuluma awonye mubira kulwayo oba awonye babadde mu accident tebamanyi omuntu tebamuyisiza mu scan tebamuyisiza mu MRI nga azayogera genda eka ono atumye obuyambi tuleta necessity is the mother of all creation mbadde nsaba Trump kasita n'obuyambi bwe mubadde butuweerawo bubadde bwakutuzinisa ntolo mutuyambe mu busigazi tujja kwerwanako twewanirire ffe abali revolutionary front ekyo kyetukkiririzaamu omuddugavu si musiru omuddugavu afuuka lezi bw'omuwa buli kintu kyova olaba nti abaana baffe bagenda mu America bwabaawo opportunity ne bavuganya kyekimu ne basinga naabo be basanze oyina ba health workers abali top specialists abaava mu Uganda olw'okuba basasulwa bubi ne bagenda ebweru basukka mu 1,300 nga basinga bali South Africa mu malwaliro mubalaba e Kenya, Botswana, Swaziland, Namibia bannayuganda be baddukanya amalwaliro gano badokita Okero badokita Okomot gye bali abasajja eri babasasula obukadde bwa Uganda busukka 4 talina lwaki akolera wano obukadde 3 wano mu Uganda oyina bwe tuyita VHT village health teams ba VHT bawano be batuukirwako obujjanjabi ku kyalo bali babiri abantu 14,000 babasasula 3,000 oluvannyuma lwa myezi 3 gavumenti tebasasula badduukirira abantu mu COVID be basomesa mpox be bali mu public health esookerwako nga gavumenti be yandibadde esoosowaza nega nti VHT ono obulwadde bwonna bwe buba bukutuukira katumuwe no kompyuta aligestalinga abantu ku bwereere oba tab ekyokubiri bw'aba atuyambye ku kino immunization okugema abaana n'abalala babeere kuwaakiri 3,000 buli mwezi omanye nti egyo ngiteeka ku buli kyalo naye 60,000 kuyamba abantu bange mu bujjanjabi ekyo kijja kusikiriza ne bannansi okuddayo atandikire ku bwa VHT bw'aba yakafuluma ajje ng'alinnya amadaala medi kye tulina olwaleero nti Uganda eyina bannansi singa njagala kuba calculating bali 7,395 bafuluma kakati mu bafuluma abo
njagala ombuuze nti gavumenti yeekozesaako bameka omutwalo gumu mu kanaana ku mitwalo emeka ndowooza nga ku mitwalo 7 omukaaga ne guddawa kaakati private sector amalwaliro aga bulijjo ne bakozesaako akakaaga abalala bannansi baweereza mmere mu wino so nga ate medi tukwatako ffenna nebanongosa naye wano waliwo nawulirako nga baali baagala bannansi Saudi Arabia ne Canada sereko tulangireko ko nsija kulanga biranga ebyo munange tulangireko nsireko lwaki bano babagana kubanga obuga nti abasooka tebali muwino kubanga abaana badde binoonyereza ng'abaana tebanendayo bakyavuga bodaboda balina school fees abaana bodaboda research gyenkoze olwaleero budde buli stage mbuuzo ewaawa konze gukola mulimu kinsone nkyakola ki kyanya school fees bodaboda ndivuga kiro ate nyivuga kipakasi kati bugambe nti amalwaliro ga bulijjo otwalako abantu 6 bannansi bali 7,000 bagatamu 7,000 mu 6 Uganda yimwe nsitwako 1,000 amalwaliro ga bulijjo negatwalako 6 kati abantu bali baweza mmere awo kyekyagaana na Saudi Arabia otwala abantu anti ate teyagaanako yo yasaba mwagaana ekipalamenti egaanangako gavumenti negaana kuba executive yeyina obuyinza negaana kati remember bali bagezaako ga nti ffe tunaaba miliyoni 3.5 oba ku miliyoni 4 kyemulina okukola nti bwe muba mumulemeddwa okwemployinga okukola absorption y'abano kuwadde ekintu ekimu nti baddize wansi ku ba VHT eyakatandika osooka omuwayo 3 ng'ali ku kyalo ki wabeera nti ova buviwako ewataatawo noddayo wali n'osooka n'ofuna ogwo nti naye waba wazeewo opportunity kubanga ensi yonna eri mu shortage y'abannansi kumpi miliyoni 5 ate ekyo tekigenda koma kitya nti Uganda adoptinga curriculum y'abasajja bali abalina shortage 1 ng'Abamerika 2 ng'Abacanada kuba bo omulimu abaana baabwe tebakyayagala gukola naye ate nga beetaaga abantu professional we kuba bagenda kusigala nga bakaddiwa nnyo ng'ate balwala kakati bw'ogendera ku system ya Canada wano mu education kubanga eriyo ewali emirimu you look at what we call the global market yeetaaga kyakatale keetaaga ki nti emmwanyi ng'emaze okukolwako gy'oba ofulumya kakati wano omukisa ne gutugwata nti Mungu yatuwanga abaana baffe boogezi ba luzungu ate beetoowaze kakati ne tufuna opportunity eno nti abasigaddewo baneena kanaana ne wabaawo baga nti ffe tutwala ne bwe giba emitwalo ga nti nja muwa obukadde 17 omwezi kwa 2 bw'omumpa bano ne basikattira why intergovernment relations ebyo Ministry ya Foreign Affairs neya Labour byeyina okubanga ecommunicatinga nti newankubadde bano ffe tetusobola bakozesa bonna nti yes tukozeewo eno bilateral bagende ng'emyaka 5 badde batusavinge ate ne bali bagende emyaka 5 gavumenti eyinza okuganyulwa mu bannansi baayo ng'eba negotiatingidde emisaala emirungi okugenda okufiiringa shortage mu nsi endala we zitali Brunei ebaagala Saudi ebaagala Kata ebaagala Canada ebaagala n'ensi zonna eza Europe olwaleero mu Germany ne visa yakyagigaba ku nnansi yonna kasita oba ng'ofunye Germany etandikibwako I think it's A1 eya language olulimi okumala bwe babuuza Guten Morgen ich heiße Sereko yes wie geht's mein Haus is in Kampala ebyo byonna kasita omala obbiyiga basi n'omuyitala agigaba kasita akubuuza pronto noddamu pronto komistai noddamu nti molto bene duve sei noddamu wawuli omuyitalaga nti ono ajja kumanya ebintu ajjako nti hospital agimanyi nti hospitali tewaliwo buzibu tutambulira awo polisai kakati mu ebyo byonna n'obeera n'eggwanga nga lirimu abaana bagezi abeetoowaze ng'ate era bakotogeddwa
by the way ng'ogyeko omuzannyo gw'abannayuganda okujjako olumu okubeera ku ssimu just ethics ebisobola okubasomesera bannayuganda beetoowaze, they are highly welcoming, they are good communicators. Abaana baffe bamanyi okwogera. Kakati gavumenti obutakutoogera abaana bano nga bwe twagamba ku baana bano abali e Saudi muli negotiating contracts ne gavumenti nti abadde afuna 9 gavumenti egamba nti abaana mubateeteera ku kamu 8 oba 2 omwana akole ng'akolako ssaawa ntono bwe bityo yeroolo ya gavumenti nti b'obatowadde b'okkiriza nti bagende ebweru officially teekamu amaanyi okunegotiatinga ku lw'abannansiyo bakuwulire nti bakufiiringa kyekiri kyegambye nti bino byonna biri cross cutting nti bw'ogenda mu mbeera y'ebyobulamu era oyagala muyigirize naye bw'onoomuweerezaayo nansi ono bw'oba oyagala asomere ku mutindo gw'abali mbuza tekinologiya ayingiriramu osobola okufuna accreditation y'ensi eri ng'osomedde ku mutimbagano singa tukola kye bayita smart classroom kiddemu medi smart classroom yeebeera etya nti eba fitted ne intaneti yeeno etambulirako omutimbagano gw'ensi yonna nebeera fitted ne screen ne voice weesobola okuyita omusomesa asobola okutuula instructor omu mu America n'asomesa abaana bannayuganda wano ne basomera ddala ku kalikulamu ya America ng'asomesa bannansi 10 era ne wabaawo ne instructor omulala ali practical omu amakulu g'ekyo mu kifo ky'okuweereza abaana 2 ne ssente za tiketi ne we banaasuula eri bafuna accreditation ya university eri ne basoma digitali wano nga basomera mu smart classroom esobola okumalako emitwalo gya $6 naye neesomesa abaana 2,000 era 2,000 ne bagraduate nga mu diguri nga yeeri era bagenda bakaga kuba ne bali baba babeetaaga bwe baba bapulamba ng'obasomesezza kyekimu kati mbuuzaawo nale artificial intelligence awayingiramu atya ye buli omu asoma waliwo kye tuyita VR virtual reality ne AR augmented reality kankigonzeemu ampuliriza ali virtual reality VR bakuteeka mu mbeera nga gy'olina okubaamu naye nga togikutteeko otya abasoma obwa pilot balina kye bamutuuzaamu gye bayita simulator bw'ogituulamu obanga ali mu nnyonyi evuga pilot owulira obuuka era n'owulira ng'atomera n'ebire olw'okuba kiri kya bbeeyi simulator esobola okusomesa abavuzi b'ennyonyi 2 ne bagenda ku trial omu ku omu nga tebakozesezza mafuta ga nnyonyi naye nga batudde mu kyuma kyekimu kikolera ddala ng'ennyonyi kyekimu ne ku bano ba health care workers bamuyigiriza bwe bahandolinga omuntu ng'akozesa simulation kiroboti kibanga ekiri awo ekiringa omuntu era noono intani doctor mu kifo ky'okugereza ku muntu w'ekiruddu ne bagawoowe amusaza akataago bamulaga wano sala era bw'asala bw'ati kireeta n'omusaayi oguli vakyo weekanga teweekanga ggwe tungozeewo kakati bw'amanyiira okutunga bw'ati agumira sajjale n'atakola era wano n'ataleka mugozi anti kati olwokuba alongoosa omukyala amulekamu pamba amulekamu kyagenda apapa oluvaamu ng'ataana ekivamu ekyo kansa kivamu ekyo kumujjulula so mukyo bino tekinologi asolo virtual reality ekutuuzaawo era bw'oba bano ba bus drivers abagenda ebweru bakutuuza mu simulator ekyefaananyirizaako baasi eya kompi ne bw'okuba ekinnya n'owulira bw'oweta obubi ne gamba otomedde tereeza bw'otuula mu baasi kyekimu ky'okola olwo tuyinza okugenda mu virtual driving school ng'omwana yenna abeera afuluma mu senior 6 muwala oba mulenzi ayingira virtual driving school n'agikola nokkanika osobola okukanika emmotoka virtually ne bagamba kati abadde ogikubisizza yingini tereezo zeewo naye kati ono ayigira ku eyo yennyini n'abalusa yingini yingini y'omusajja ogisse tufudde mu galagi kati wano tebagamba mwana yabadde agira ati naye olabika emmotoka yo wagireese ekololakolola
so nga ate eno physical apprenticeship osobola ogikozesa digitization kati augmented reality yeriwa okwambaza bigaalu bindi bino oba obiraba n'obiraba nga alaba alimu ekyo ekintu osiiga ekifa nti oyinza okuzimba enju etaliiwo n'ogigezesa ogikompozinga ereeta okuzuula okuva ku baana abasookera augmented reality yes era mu ekyo yes n'obeera mu mbeera ng'osobola ogikola gy'olirowoozaako okuzuula kankuwa example tewenyooma omwana eyazuula kano akantu k'otambulirako ku ssaawa ne kakuwa okubala mwana yali mu kigawo ekabaali kati ali mu Silicon Valley mugagga yes yakoma mwezi 4 kano k'otambulirako ng'odduka ne kabala nti otambudde kati buli simu ne kiryadoptinga omwana Munnayuganda mwenyooma eyazuula mobile money muki egesa Munnayuganda naye olwaleero Munnayuganda mobile money ate atya yazuula formula naye mugagga ekikola ki ekimala era toyinza kumuteeka mu bavulunkupe kakati mu byembadde nti tekinologiya watu wayamba ne mu bya health one it cuts cost two esobola okukozesa mu training wabula esobola okukozesebwa ne mu prescription nti ono alwadde kino ne mu kulongoosa abamu baba baagisa robot abampuliriza nga tewaliwo akubaaga omusawo n'atuula mu America robot n'etambula n'ekusala omutima n'egireeti ne batungawo ne bazzaawo ne bakubawo amasannyalaze nga gwe atalabyewo abalala n'okusala omugejjo abalala n'okuzimba stem cells nti bakuzaamu cells endala ng'oli ali mu America nakukolako ng'otudde wano muze tuyita smart theaters kitegeeza ng'oli kakiri so physical contact egenda kuvaawo mu kye tuyita telemedicine egenda kuvaawo kakati emirimu si gye egigenda okuggwawo abagenda okubulwa emirimu be banyooma bino byenjogedde gwe sigala nga tomanyi kubazisa calculator olaba anakuwa omulimu okumubeerera accountant nti nze mbazisa mutwe omalewo emyezi 2 ng'okyabala bitaba gafuluma eddakiika zino ziri 2 zero sikufuna abampuliriza kakati abantu babiri ne bakufuna bulungi kakati ojja mu Uganda ojja wano otunuulira nti mu byobulamu bw'ogwa ku accident olwaleero olina okufuna emergency gundi nti otegedde nti human resource tobaweza okkiriza nti abasawo b'olina obasasula bubi era bonna bafuluma ne bagenda abasawo abasukka mu 300 kitegeeza Uganda etendeka neeweereza abalala kakati gwe mu kifo ky'okujjanjabira wano buli mukungu afuna ate Uganda yeeyina n'ekisimanya health board eyo yesalawandaabakujjanjaba Uganda efuuyibwa obuwumbi obusukka mu 6 lwa abantu kugenda bajjanjaba amakulu nti gavumenti president General Museveni ayina baadvisor bangi okusinga abasawo abali mu lifaalo bakonsultanti ayina baadvisor bangi basinga ne ba radiologist mu Uganda ba radiologist mu Uganda badaana abawabuzi b'omukulu ndowooza bakunukkiriza mu bina kakati Uganda yeetaaga ki ba radiologist oba bawabuzi ebikulu mu bino byonna bye njagala okugamba nti ambulance oyina ambulance eziri function 267 nga wandibadde weetaaga ambulance 10,000 67 nga kampuni zajja wano ne zigamba nogga nti affe katubawe ku kibanja mpola tube nga tugabe gino emirimu wammanga dereva paramedic bano bannansi abava eno basobola okukola nga paramedic ono atambulira mu ambulance akuwa first aid eyo okutuusa ewalala naye abantu ebuduuda bakyabeetikka ku migongo newalala kino si kyasanyu n'akamu kuba omuntu mu nsi yeyagaliramu talina kyebuzaabuza leero mbadde neetesesa okugenda eruzira ndabe
abakulu bavaayo bonna bavubuka bano akeera kigenda okukola nekozi kansooka ntukeko ku kooti makini nsanze kooti makyo tetudde badde oyinza okulinga nengera bukyamuzi sijagenda wabifuzi sijagenda nengayo ebisiini nengenda prisons nebagamba balingize ne balooya bani babona bakwago babona fumerero natugamba nti akulira ebyamakomera akkiriza nti bamukubira essimu nti bali babate naye badde akyali ku ekyo ne bagamba okuva mu ofisi enkulu nti abali eruzira bagira balinde okubata balinde Attorney General awandiika ebbaluwa ojja kubuuza nsireko kitegeeza byatambudde bitemu kaakati kiro kiwanuka alina okuwandika ebbaluwa Attorney General aba muwabuzi wa gavumenti anti abamukolera mugambi aba muwabuzi waki wa gavumenti Attorney General tatakutangako kiragiro kya kooti kooti yawadde ekiragiro teyawadde gye bayita observation nti nga bwe tulaba kyandibadde bweki yawadde ekiragiro yalagidde oli looya yes nti eri ekooti nti teyagiise na kooti yagamba abakulu bali abatuula ne beeyita ekooti ababadde bawozesa bano babadde bakikola mu bukyamu kitegeeza omuntu yenna nga tayagala kwakitinga mu contempt ya kooti kunyoomoola kooti yandibadde abayimbula naye basebo ne banyabo kangende ku kino kyekisinga obukulu Mwami Museveni yagamba ebimu ku byamutwala mu nsiko kwali kulwanirira ddembe ly'abantu na kussa kitiibwa mu kooti na institutions nti yakyogerako kirumu nti Ben Kiwanuka ekyamussa ye bwe yagamba kunyoomoola baali mu bukulembeze era baakola bubi nnyo yabayita swine kyeki embisi era n'agamba nti omuntu yenna anyoomoola kooti aba alidde mu nsolo ffenna tuyinza okuba nga tetuli basanyufu tugeze naye nga mwali na biragiro bya kooti naye kooti ensukkulumu yeesalawo ku kintu kyonna mu mateeka teri mulala ataputa kyegambye era okumanya nti yeesalawo Pulezidenti Museveni yakakasa nti yeyawangudde nga teyaddamu ntaputa yaayo nga bwe yasanyuka kwolwo ng'emugambye nti wawangudde mu mazima na bwenkanya nga bwe yasanyuka nga Besigye yamutwala mu kooti ne yamama Mbabazi ne bakola ne pate ne boozaayoza ne balooya n'abakolera akabaga akitegeere nti ku luno gumumezi yeeno kyansi yokka gy'ayina okakasa ensi nti kyayogera kyadde ategeeza kubanga abantu babadde bamutunuulira bulijjo ng'agatwaleeta enfuga etambulira ku maki ne bamubuuza lwaki bwe bakubba akalulu tewagenda muki mu kooti yagamba nti ekooti z'ebiseera ebyo zaali ziragirwa ng'era ebiragiro byazo binyoomoolwa ne biziimuulwa Pulezidenti Museveni ekooti enkulu yalagidde nti abantu abo tebalina kuba munda mu kkomera ne bw'oba toli mubativu teryagana kuweereza opiniyoni yo beetaaga ebyo byonna byogere nga bali bweru